for Buguju Village, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, Section 175, Subsection 7, declare Mukasa Godfrey Elisa duly nominated as a candidate to contest for elections. Congratulations. Chala Lubanga. Proposal is second of the government. Then Village, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, Sections 175, Subsection 7, declare Tefe Lukman Chisuni duly nominated as a candidate to contest for election. Congratulations.
People power. Our power. Our power. People power. Everywhere you go. Wangu empapula ezo ziba zibuze tuzitwala kwa ID ya candidate Washa Muhammad. Washa. I, Sechilia Robert, being the presiding officer for Chitete Village, pursuant to the Local Government Act Cap 138, Section 175, Subsection 7, declare Jingo John Kaya duly nominated as a candidate to contest for election. Congratulations. Erinnya Mukasa Godfrey Lisa nga nzize okwesowolayo okuvuganya ku kifo kino ekya Buguju Chairperson LC1. Ndabye nga waliwo amabanga mangi ate nga nze okuva 89 ndi ku kyalo ekyo kyennyini nentunuulira mbadde ku bukulembeze obw'enjawulo nga nzija mbwetegereza na biki bye bikoledde ekyalo kyaffe ekiri mu kibuga municipality nendowooza nti obukugu bwennyina bujja kuyamba ekyalo kyaffe. Ekyalo kino kirimu abavubuka, kirimu abakadde, kirimu abantu abatuludde, basemaka, abapangisa, abakozi b'emirimu, ababodaboda, bonna nga ntunuulidde nti nyina ebirowoozo ebyongera okubagattako, okubasitula, okubawuliriza
ekyo kikulu nnyo okuwuliriza abantu baffe naye nga mu byonna obwesige bwaffe buliva eri Katonda. Nze ayogera nammwe ndi mukubiriza wa St Philip's and Andrews Cathedral Mukono, so era nkulembera bantu mu kisa kya Katonda ekyo. Nzikiriza nti Katonda oyo gwe neewaayo okuweereza agenda kunyamba okuweereza ekyalo ky'Ebugujju mu linnya lya Yesu. Nzize na kadi yonna obera nzenga independent. Erinnya nze Kiwanuka Ronald TT abadde nga akola ssentebe hawo Mukasa Sanje kyetumazeeko. Of course tebitambudde bubi, bitambudde bulungi era tuzze okulaba nga bye twakolako tuzze okulaba nga tubyongerayo mu maaso ate era okubiggusa. Ku byensuubira okukola kwe kwongera security mu kitundu kyange. Ekirala kwe kubanga tubasakira okwogerako ne municipal council ne division okubanga batuwa oluguudo okuva cornerstone eyo okubanga lugendedde mpaka Vasi Kasangalabi. Yes sir. Tuyenze ssentebe waffe eyalina nnyini kisanja kino yatuva ku maaso yafa banyumala omwaka nga gumu nze nenyigira mu ntebe y'obwa ssentebe. Era kino kyesanja kyange kyengenda okutandikirako kiri mbadde mmalako kya mukama wange. Jingo John Kaya mbudde mu kyalo Kitete Shell Mukulu Ward. Mbadde mukulembeze okumala akabanga naye njagadde nkomewo okumaliriza ebitannaggwa tubadde tutuuseeko. N'olwekyo nsaba abalonzi b'omu Kitete baziseemu obwesigwa bankumyewo mu ntebe mwe mbadde. Ojjidde ku kaadi ki? Ojjidde ku kaadi ki? Nzijidde ku kaadi NRM. Mu kifo kino mazeeko bbanga ki? Nayingirako mu 1997 ku ntebe. Kitegeeza nti mazeeko emyaka 29. Bitawedde nga okukiriza ebyenguudo bibadde tuliko kati n'okulaba nga twongeramu amaanyi okukulaakulanya ekitundu. Naye nga bingi ebituukiddwako nayingirirawo nga tetulina mazzi mayonjo n'amasannyalaze tegatumala naye byonna twabifuna okuva mu gavumenti yawakati nga mbasakira. Kati nzogooza kati ngezaako okusaka n'oluguudo balukolera bakupulaasi era biri mu nkola bigenda maaso. Ensonga y'okwerinda tebadde mbi nnyo kubanga tetufunangayo muntu yenna oba ttemu ery'amaanyi tebazze okukumbakuone bamutemula security ebadde bulungi. Amanya ne ddoboozi wange Muhammad Waswa Takwana nga yenze ssentebe waggulu ARC1 Mukono Central Division. Nzijidde ku kadi ya NRM nga bulijjo nga nindiridde okunkakasa olwaleero ngende ntaliko okunoonya akalulu okuddamu okukulembera ekyalo kyaffe ekyaggulu Mukono Central Division olwaleero. Ebintu bye sikoze luli tubadde mu municipality nga tulina entambula gye tutambulamu naye twasanyuse nnyo we twageze mu puroguramu ya Global Kampala Metropolitan. Puroguramu ya Global Kampala Metropolitan bwe yazze n'ebirungi bakoze enguudo mu kibuga Mukono. Mpulira nga njagala ekyalo kyange kiyitemu ku nguudo ezo nga nange wendi n'enteekateeka zonna ze bazze nazo enguudo zitambule nga mwendi. Njagala nnyo okwetaba mu puroguramu ezo okulaba nga abantu baffe baganyulwa mu mpeera eno ey'okugaziya Kampala okubeera nti yatwala Mukono. Puroguramu eyo etunyumidde nnyo bwe Mukono engeri gy'afaanana. Njagala nnyo okwetabako mu puroguramu eyo mbeere nga nange nzimbye ku ttafaali mu puroguramu eno empya eya Greater Kampala Metropolitan. Tubeere n'enguudo ennungi eziriko amataala eziriko drainage system nga amazzi tegatawanya bantu n'ekyo kinyumu. Ekyokubiri puroguramu empya ey'okubeera nti PDM bagenda kugyongeramu ku ssente. Njagala abantu bange babeere ku bantu bagenda okuganyulwa mu puroguramu eyo okubeera nga bafuna kasente babeere nga bakola bizinensi bawone okugenda mu banks ne bamanerenda kuba puroguramu ya PDM etukoledde bulungi. N'ekikomererayo mpulira nga njagala abantu bange okubayamba bafune emirimu mu makampuni gano ge tulina amapya nga ninamu omukono mu kubasindika bakole omulimu mpozi n'okuyimirizawo puroguramu za gavumenti zonna okubeera nga tuzituusa ku bantu baffe ng'okugaba obutimba okulaba nga abantu balamu okutunuulira ebyenguudo eby'amasomero tubitunulira nga njagala mbeere nga mbyetabamu yeteekateeka yange. Twagenda mu bibiina by'obufuzi bwe yagala okwesimba walina okunoonya waagwa tusobola kuyita mu kibiina kimu bantu bameka
babiri n'olwekyo onoonya pati mwogira ki mwoyitira nze ndi wa NRM atali wankwe ateekweka gwe wa NRM tesijjako kuweereza abantu bange era abantu bange banzikiririzaamu era beetegefu okumpa akalulu y'ensonga we navugidde wano nga sifunye muntu aneesimbako ku kyalo n'aba neesimbyeko bavudde mu byalo birala akujja okuneesimbako nolwekyo nkakasa nti abantu bange bajja kumpa akalulu mu mbeera gye tubadde tukolamu sisanze buzibu bwonna ebbanga lyezze nga ntambula nti oba abantu bange mbadde mbaweereza bulungi era nsuubira okutandikira awo ate mbaweereze mu kisanja ekijja kuba banzikiririzaamu abantu baagala muntu tebaagala kibiina banoonya muntu wagize eki wagenze bagenda kunoonya Muhammad Wasswa Takwana waali gwe beetaaga abeere ssentebe waabwe nina ebisanyizo byonna ebifuula chairman w'ekyalo ekyo okukikulembera nga bwe mbadde ekikulembera kuba bwe mbamba nakalonde bw'emirundi ng'ebiri guno ogenda kubaira gwako 3 nga nkulembera ekyalo ekyo abantu be bamu tebakyuse be mbadde nkulembera era bibaliwo era nga nze mbadde chairman waabwe era nkakasa bagenda kujja bannonde era mbakoowoola nti bajje bannonde tuddemu tuddukanye ekyalo kyaffe abantu baggulu mujje chairman wammwe Muhammad Wasswa Takwana waali era agenda kwewandiisa mu ssaawa ntono nnyo wano bagenda kubanga bantongoza okugenda okunoonya akalulu ekifo kyo kirimu bamaama nekweraza amanya gange nze balungi Dora Elizabeth mbiridde Nsuube Enamira Anthony Wadi kakati ekindese olunaku olwaleero kwesimba ku kigo ky'abakyala Ensuube ensonga lwaki nzize kubanga nina omutima gw'abakyala njagaliza abakyala ebirungi nzize okukwata ku nsonga eziruma ffe abakyala mu maka mu by'emirimu n'embeera zonna ezitukwatako ng'abakyala ensonga esinza okundeeta biki byotunoolera omukyala abaddeko akoze bulungi nnyo naye nze ensonga lwaki nzijjidde ddala wankomyewo njagala otandikira mu ki njagala abakyala ffenna tufune emirimu abasinga obungi mu kitundu njagala nteekewo skillings ez'enjawulo abakyala baleme kudda mu byakunoonya mirimu naye beetandikirewo emirimu gyabwe bo bennyininyini ekya security y'abakyala ebizibu bingi ebiri mu maka abadde wabikozeeko akomyeko hafu kati njagala kutebenkeza amaka g'abantu saagala kuddamu kulaba mukyala ntuba njagala tufuba okulaba nga tuwulirira abakyala tusigale nga tufumba n'ekirala abakyala babeere financial independent tweyambagane mu maka oyambako omwami wo naawe eno nga bukulaki oyamba so that ozimba amaka amalungi kale mbalamusizza bassebo ne bannyabo erinnya lyange nze Nyanzi Esther nga mbadde mukulembeze okumala ekiseera nga ntwala ekyalo ekiyitibwa Saza Village ekiri mu Mulukaggulu mu kibuga Mukono ekitwalibwa Mukono Central Division mu Mukono Municipality. Ekyamazima mpeereza okumala ebbanga eriwera nga ssentebe naye nga natandika okuweereza nga ow'abakyala ku kyalo ekyo era abantu ne basiima bwe nava ku kifo ekyo bannonda okuba omuwanika w'ekyalo ekyo ate awo we nava ne banninyisa ne mbeera ssentebe w'ekyalo abatuuze basiimye emirimu gyenkola bwe mbadde neetunuulira ng'omuntu akuze nali njagala nnyo okuwummula naye abatuuze bantuukirira ab'emitendera egy'enjawulo abavubuka abakyala abaami nkomewo nate mbaweereze mu kiseera kye bantuukiramu ekituufu nga nina omulwadde ne mbagamba kaneerowooze naye oluvannyuma neerowooza nenzijjayo empapula era olunaku lwaleero nzize okwewandiisa nyingire nate mu kalulu abatuuze bajja kusalawo ani gwe beetaaga era nkakasa nga bo bwe bansaba era bajja kumpeera ddala akalulu sirina kutya nja kuddamu mbaweereza emirimu gikoleeza neyanziza nnyo ssebo okubanga ombuzizza ekibuuzo ekyo ekyamazima ndi muweereza mu bifo eby'enjawulo waliwo ne bye mutamanyi
ndi ssentebe w'ekyalo ate ndi muweereza mu Bwakabaka nga nze nkulira ekitongole eky'ettaka n'ebizimbe nga nabo bandabamu obwerufu mu nsonga eyo ku ggombolola. Ekyalo nkiweereza kubanga kwensula era nkiwa obudde obumala gyenva ne bantegeeza era bakama bange bamanyi nti ndi chairperson era batera okuŋŋamba ng'omaliriza abantu bo tukwetaaga mu ssaawa bwe ziti. Enkiiko teziba za buli lunaku, zibaako emitendera nga miteeketeeke era ne tumanya bulungi nti ku ssaawa bwe ziti tujja kuba mu lukiiko eyo gy'ova. Ng'era ffenna bwe twagendako mu ssomero ne tusoma, twasoma bino okuwa obudde kubanga tewaliiwo lunaku lwe baali bakuwadde ku ssomero n'osoma mathematics yekka, naye waliwo ekiseera kya mathematics, waliwo ekya English, waliwo SST n'ebiringa ebyo. N'olwekyo bw'ombuuza nti ebintu obikwataganya otya, nze nagendako mu ssomero era mmanyi bwe mbikwataganya kubanga mbiwa buli kimu obudde bwakyo. Nze sikitwala nga ekifo eky'amaanyi ennyo okusinziira ku buweereza bwenziza empeereza. Abantu abatuuze be bakulabamu omulimu era tetusobola kugamba nti omukyala alina kubanga aweereza bakyala bokka. Kutegeezezza bwe mbadde ntandika nkugambye nti nzize nga mpeereza ng'abantu bennyini be basaba obuweereza bwange bubatuukeko gye bali. So okwesimbawo ku kifo ekya chairperson tekitiisa, si kipya. Erinnya Teferi Kumaani neesimbyewo ku kyalo Kitega e Mukono nga nzize ku kadi ya NRM. Ngenza okulaba ng'ekyalo kibulamuko service bye bimu ku bindeese okulabika nga nkola ki ngezaako okufuna service zituuke ku kyalo ky'abantu baffe tube nga tusobola okwekulaakulanya obulungi. 25% ffe tetugattako kubanga kasasiro atutamye ewaffe n'emyala gizibikira olw'ensonga emisolo tugiwa naye service wansi tekola ki tetuuka. Ze zimu ku nsonga ezindeese okulabika nga ngezaako okuweereza bannakitega bannange abantaddemu obwesige era olwaleero empapula nzifunye ezinzikiriza okuvuganya oba okwesimbawo era kati kitegeeza olutalo olwo lutandise olw'emirembe olutali lwa ffujjo. N'olw'ensonga eyo nsaba abawagizi bange mwenna gye muli buli kisaagaliza NRM ebirungi ne TF ebirungi mbadde nsaba yeesimbe ku layini yange tusobole okukyusa ekyalo kyaffe kikulaakulane ng'ebyalo ebirala bikulaakulana. Erinnya lyange nze Miwanda Christopher nga nsinziirira ku Butebe era wempangaalira emirimu gyange wengikolera nga neesimbyewo nga ssentebe. Ndi musanyufu nnyo kubanga okunominati nga kiwedde, ekiddako kwe kunoonya akalulu ak'okufuna ekifo ky'obwa ssentebe. Ssentebe tetuzze kuwakanya buwakanya oba kumuggyako nti talina byakoze. Emyaka 3 g'abaddeko g'asaavinze alina byakoze, tetuyinza kugamba nti tewali kyakoze kyakoze. Naye tugamba nti twagala okugatta ettaffaali ku kyalo kyaffe. Ettaffaali okugeza nga ebya security yaffe mu kyalo ebadde ekyali mbi. Twetaaga okulabira ddala nga security tugiteekamu amaanyi. Tulina ze tuyita dark spots, dark zones mwe twetaaga okulaba nti tufuna ebitaala tubirobinga mu bakampuni agakutuli okumpi, tufuna abagagga abali ku kyalo nga tusobola okwogerezeganya nabo ne tufuna ebitaala ebyo. Tulowooza okufuna n'amazzi gano ge bayita aga water points. Gavumenti yagaleeta naye tubadde tetufunanga mukisa kugafuna. Ago tugeetaaga okulaba nga ku kyalo kwegali. Tuzeeko okutunuulira ensoma y'abaana. Abaana baffe babadde ensoma yaabwe ku kyalo nga tennabakuba ng'ematiza obulungi. So ekituleese mu bukulembeze ne mu buyinza buno twagala okulaba ng'ekyalo kyaffe kibukaala mu by'okusoma. Ensonga eyokusatu kwe kutunuulira engeri gye tuyinza okwongera okukuŋŋaanyamu omusolo ekyalo kyaffe 25% ng'ekomezeddwawo ku kyalo ng'esobola okubeera nga erabibwa kyekoze.
kale n'olw'ensonga eyo njagala okubakubiriza mwenna abavubuka baffe tuleme kubagoba bugobi ku byalo wabula tubateekereteekere mu ngeri y'okubanoonyeza ebyokukola. Twafunye dda mikwano gyaffe abaatusuubiza edda nti bwe tumala okuyingira mu bukulembeze projects bagenda zituwa ku kyalo kyaffe kya Butebe. So n'olw'ensonga eyo mmwe bannabutebe mwenna mbakunga muleme kwerabira nnaku z'omwezi nga 28 teriyo kulanga kulala kugenda kuba kulonda kwa bassentebe b'ebyalo. Akabonero kange mupiira. Buli muntu agenda kwewuunya lwaki nze jidde ku mupiira. Bammanyi nga owa NRM lukulwe naye nga bw'omanyi nti NRM tetwagala bikono na biki bo balowooza nti kaadi yeewangula. Twagala okukakasa abantu nti si kaadi yeewangula naye olw'enneeyisa n'enkola obumalirivu bwo n'obukozi bwo bwe bukuleetera okuwangula. So nkubiriza mwenna aba NUP, aba DP, aba NRM, ab'ebibiina byonna mbakubiriza nti ekiseera kye kino eky'okwenunula eky'okukyusa embeera ya Butebe. Butebe ku ntikko ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza akaseera akalungi teweerabira nnaku z'omwezi nga 28 omwezi guno gwennyini. Nze Bateme Moses ndi mu Mukono Central Division ekyalo Kyungu nesimbye kuba chairman LC1 ekyo kyetwagala okukyusa embeera z'abantu kyekisinze okundeeta kubanga ebintu bingi tebituuka ku bantu twagala tubatuuseeko. Twagala buweereza obulungi. Obuweereza obulungi obwo bunaatuuka ku mbeera z'abantu tujja kutereeza ebyalo byaffe abantu beeyaggale. Njagezaako nnyo okukolera abantu b'Ekyungu ndabe nti amazzi tugaleeta borehole njazinoonya nzisabe gye ziri kuba sizirina nange naye njazinoonya nzikole ki nsabe. Njagezaako okulaba ekyalo kyaffe tutuule ng'enkuŋŋaana ez'ekyalo tusabe gavumenti eteekereyo essomero erya gavumenti erya sekendule kuba tetulina ssomero lya gavumenti ku kyalo, tetulina ssomero lya primary ya gavumenti ku kyalo, kyokka ekyalo kikoze eki kikuze. Twagala nnyo enkyukakyuka ezo zibeerewo. Twagala akatale k'omubuulo. Akatale k'omubuulo kano kajja kuba kaleeta ssente ku kyalo ng'abantu basobola okutunda ebintu byabwe. Oli abeera n'ettooke lye n'alitunda, oli abeera n'amagi ge n'atunda. Okitegeera olunaku olwo olw'akatale bwe tunaaba tusazeewo olugendo okubeerawo. Ndi ku independent. Ndi ku independent ye kaadi gye ndiko. Ebibiina weebiri naye obuzibu bulimu bungi. Twagenda okulaba nga tukujja kusobola kuwawaana nnyo. Nabalaba mikwano gyange abamu bawanidde kaadi balwanira makaadi ningamba twakirwanira kaadi. Twagala buweereza tetwagala bibiina. Obuweereza kyekiki kyekikulu so si kaadi. Abantu abamu balowooza bibiina. Ebibiina birungi okugira mu kibiina naye twagala buweereza. Ojja bukola otya? Si kibiina kibiina sigenda okuweereza. Twagala ki buweereza. Ebyokwerinda era nti gavumenti yaffe yajjawo poliisi ku byalo. Kwejjawo poliisi zino ku byalo kikuleetedde obuzibu bungi nti Ekyungu wala nnyo ne poliisi y'e Mukono. Tusaba gavumenti ekomyewo police posts kubanga kijja kuba kibiino kya bulabe. Tetulina byakwerinda ku kyalo okuba nduluwo naye nga tolina akudduukirira. Tewali poliisi eri wala. Tusaba abakulembeze abakulu bakitunulemu ekyo poliisi zidde ku byalo zitubule okukuuma abantu Abanayuganda n'ebintu byabwe. Amanya gange nze Bateme Moses Saalongo ni musajja wa Kabaka. Bateme Moses Saalongo ni musajja wa Kabaka ndi mutongole. Kabaka yasiima agundegunde ayisa abasajja tumusabira ne